Ayi Mukama Katonda naye musasira abalungi tukwebaza okutambuza obulungi bwaleero n'okuleeta abantu mu kkanisa. Ayi Mukama twegayirira kigambeffe n'ayogera wano olwaleero n'okusaba kwaffe okwaleero obuwa omukisa era ne bannaffe bonna abali awaka batwegattako omusala. Kale tugolokoke tuluke tutandike okusinza kwaffe n'oluyimba 188 lwalijja Mukama waffe. Katonda nga tuyita Yesu Kristo Mukama waffe.
okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe okukwatula ebyonoono byaffe okusaba kulwaffe ne kulwabwe tulyoke tweyongere okumanyira ddala amazima okwagala kwa Katonda era tuweese ebibala by'ekisa kye mu bulamu bwaffe era tusabe olw'abalala ebyo ebyetaagibwa olw'obulungi bwaffe kale tukanire tujjukira nga Katonda alinaffe ffenna awamu. Ayi Kitaffe ayinza byonna ow'ekisa ekingi kyamukuba makuboomuzagazizira tobeera nnyo okubuuza gaana okuwulira amateeka g'Amateka okukola so nga n'obwana bategeera Ayi Katonda saasira abantu bonna bazza abaleredde bazisoza abantu Yesu Kristo Mukama waffe Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi era otubeere ku bwoyo otutambuliremu n'okwegendereza okutya kwe era nga tukoleera Saawa y'okusomera Mukama ayinza byonna n'ekisa ekingi abasaasire mmwe abasonyiwe ebiryango byonna olw'ebbanga okubuusiba era olw'ekisa essanyu eby'omwoyo omutukuvu n'amusaala ya Mukama waffe Kitaffe Ayi Mukama tukwasanga Mukama n'Omwana tendereze Mukama kale tusole wansi tuwulire ebitundu byombi tusooka ekitundu kyaffe ekisooka kiwulidde mu ngero za Sulemaani ssuula ya 31 n'olunyiriri olw'ekkumi engero ssuula 31 olw'ekkumi omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba kubanga omuwendo gwe gusinga wala nnyo gusinga wala amayinja amakwata omutima gwokka omwesiga tokaabulenga magoba omukola bulungi so si bubi ennaku zonna asobolamu bwe anoonya ebibya by'endiga n'ekkamba n'akola emirimu mu ngalo ze essanyu alinga amaako ga busobozi emmere ye agijja wala era agolokoka nga bukyali bwa kiro n'awa ab'omu nnyumba ye ebyokulya n'agabira abawala be emirimu gy'alina alowooza ennimiro n'agikola asimba olusuku lw'emizabbibu n'ebibala emikono gye yeesiba n'amaanyi n'anyweza emikono gye alaba olukusi lwe lulimu ettunzi tabaaza ye tezigira kiro teeka engalo ze muggo gwakakanga emikono gye ng'egirako akati akalanga ayanjulizza omwaka w'omukono gwe ewaabo agololera emikono gye eyeetaaga nzira takutirira mu nnyumba ye kubanga mu nnyumba ye bonna bambadde olugoye olunyiivu
yeekolera amaloboozi nyambalo bye okutali mungi n'okubuye ab'emiryango batuula bakattalesi atunga ebyambalo by'akuta n'abitunda n'aba omusuubuzi bikoba amaanyi n'omutiibwa ebyambalo bye binasekerera ebigenda okutya alesa amanga mange n'amagezi n'etteeka ery'ekisa lyakulemerera akulira nnyo omusaza w'omunyumba ye so talya mmere yakugayaala abaana be bakola okuba ne bamuyita wa mukisa nebba n'amutereeza ayogera nti abawala bangi abakola ebyobugendereza naye gwe basinga bonna ganja kulimba n'obulungi ekiiko kikugasa naye omukazi atamukoma y'anaatenderezebwanga mwenga okubala emitono gye n'enyingi tenderezenga mu miryango kitundu kyaffe kisooka kikomya Ekitundu kyaffe ekyokubiri kifaananyiriza okusooka alina omukisa omuntu atambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimirira mu kkubo lyabo abalina ebibi newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa era amateeka ge mwalowooleza omusana n'ekiro naye alifaanana ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi ogubala emmere yaagwo mu ntuuko zaayo era amalagala gaagwo tegawotoka na buli kyakola akiweebwako omukisa ababisi bwe batyo naye bali ng'ebisusunku empewo ezifuumuula ababi kyebaliva balemwa okuyimirira mu maaso mu musango newankubadde abalina ebibi mu kkuŋŋaaniro ly'abatuukirivu kubanga Mukama amanyi ekkubo ly'abatuukirivu naye ekkubo ly'ababi liribula. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kivudde mu Yakobo essuula eyokusatu olunyiriri olw'ekkumi-n'essatu n'essuula ey'okuna olunyiriri olwokusatu olw'omusanvu n'olw'omunaana. Yakobo essuula 3 olunyiriri olw'ekkumi-n'essatu ogamba bwe bw'ati: ani alina amagezi okutegeera omuntu alagenga mu mpisa ennungi ebikolwa bye mu magezi amawombeefu. Essuula ey'okuna olunyiriri olwokusatu. Musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi mulyoke mubikoze okwegomba kwammwe. Essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'omusanvu essuula ey'okuna
Kale mujemulukukirenga Katonda, naye mulwanenga ne Setaani, naye anaabadduka. Musembererenga Katonda, naye anaabasembererangamu. Kitundu kyaffe ekyokubiri kikomyawo. Kale tulokoke tulina oluyimba 221 abalwanyi ba Yesu musibe enkola.
tule enzikiriza y'abatono. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana we oyo yazaalibwa n'omusajja Maliyamu, olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo, n'akolebwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akeema mu bafu, olunaku olw'okusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe, era alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abaana abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu, Ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna, n'okusa ekibi, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu mu bulamu obutaggwaawo. Mukama abeere nammwe. Tusabe. Ayi Mukama otuggyemu, ayi Mukama otusaasire, ayi Mukama lokola abantu baffe, yambaza abaweereza obutuukirivu, ayi Mukama lokola abantu bo, ayi Mukama otuwe emirimu ennaku zaffe, ayi Katonda otuwomboose emitima gyaffe n'obulamu. Ffenna wamu essaala y'Omubulizi. Ayi Mukama tukwegayirira omusana gw'okwagala n'enzikiza, otukuumire ekisa kyonna ekingi, otuggye mu kabi konna akeekootera, olw'okwagala kw'Omwana w'Omuleka Omulokozi waffe Yesu Kristo. Nawamu ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekitima kw'Omwoyo Omutukuvu naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Kale mufukamire tusabe. Ayi Mukama Katonda naye mukusaasa n'obuweereza bweffe tukwegayirira mu kaseera kano buli omu mu kifo kye mu ssaala ze, tukakkanye emitima gyaffe tugiweeyo eri Ayi Mukama. Ayi Mukama tusaba n'obulamu bweffe okusaasira ebyonna byonna okusobozza mu kulowooza ne mu bikolwa. Ayi Mukama kubanga n'obulamu tuli muffe, naye Ayi Mukama tusaasire, tuwe amaanyi okwenenyanga n'okwetoowaza mu maaso go Ayi Mukama otusobozza. Ayi Mukama mu kaseera kano twagala tuweeyo abantu bonna abalina okubuuzibwa enjawulo. Ayi Mukama tusaba okusinga ennyo omuweereza waffe Mukiibi tasobodde kubeera naffe olwaleero olw'okukosa okukosefu. Ayi Mukama ne famire yonna obanyige, Ayi Mukama obalabirire mu mwoyo gwa Yesu Kristo, mu musaayi gwa Yesu Kristo obajjanjabe. Ayi Mukama kaseera kano otusirikirire buli muntu yenna alina omuntu we yenna alina okukosefu wonna walaagamu, amusabire amukwate amuweeyo mu mikono gya Mukama waffe Yesu Kristo amujjanjabe. Ayi Mukama owulire okusaba kwaffe. Kale tulyokoke tuyimbe obuyimba 3 endagaano entukuvu nga twetegekera kululira.
tuwulire enjiri. Enjiri eya leero evudde mu kitabo kya Makko essuula 9 olunyiriri olwasatu okutuuka ku lunyiriri olwasatu mu musanvu. Ne bavaayo ne bayita mu Ggaliraaya. N'atayagala muntu yenna kutegeera, kubanga yayigiriza abayigiriza be. N'abagamba nti, Omwana w'Omuntu aweebwayo mu mukono gw'abantu balimutta. Kale bw'alimala okuttibwa era bw'aliyita ennaku 3 n'azuukira. Naye tebaategeera kigambo ekyo, ne batya okumubuuza. Ne batuuka e Kaperunawumu. Awo bwe yali ng'ali mu nnyumba n'ababuuza nti, mubadde muwakana ki mu kkubo? Naye ne basirika, kubanga baali bawakana bokka na bokka mu kkubo nti ani omukulu. N'atuula n'ayita akuuma, n'ayita 12 n'abagamba nti, omuntu ayagala okuba ow'olubereberye anaabanga ku nkomerero ya bonna era aweereza wa bonna. N'addira omwana omuto n'amuyimiriza wakati bo, awo n'amuwambatira n'abagamba nti, buli atakkirizanga omu ku baana abato abalinga ono mu linnya lyange ng'akkiriza nze, na buli omu yenna ananzikiriza nze takkirize nze wabula oli eyantuma. Enjiri yaffe awo bwatwekomye. Tuwulire okubuulira leero twaniriza Canon Amos. Kasibante. Mbalamusizza nnyo bannange mu Mukama waffe. Ngenda kubuulira ku kigambo obuyinza oba amaanyi oba mu kitundu ekisomeddwa ekyenjiri mu Makko ekiyitiddwa obukulu. Mu Lungereza waliwo ebigambo bibiri ebikwatagana n'obuyinza. Ekimu kiyitibwa power, ekirala kiyitibwa authority. Weewaawo ne mu Luganda tuyinza okugamba nti amaanyi n'obuyinza, naye ng'amaanyi tegategeeza nnyo kigambo nga power mu ngeri gyekikozesebwa mu Bayibuli. Mpozi bwe tugamba amaanyi tuba tutegeeza busobozi. Kati tukitwale ku buyinza, ku maanyi, ku bukulu. Tekigambo kimu nti power oba authority. Singa obadde owuliriza enjogera mu kkanisa ez'enjawulo oba okuva mu babuulizi abangi, abamu beeyita bapasita, abalala beeyita baweereza, owulira nga boogera ku maanyi ga Katonda. Mu Luzungu twandikiise the power of God. Naye ng'amaanyi ago aga Katonda bagoogerera mu bintu nga bino: okuwonya, okulokola,
okufa ndoza mulyawoga nti bannange Katonda alina amaanyi nga tugeewuunya amaanyi ge naye nga bwegaanyi nti ababuulizi batera nnyo okwogera nti amaanyi ga Katonda agawonya amaanyi ga Katonda agalokola naye towulira nnyo nga boogera ku maanyi power nga bwe gakozesebwa abantu aba bulijjo nti power as used by us human beings mu maka mu byobufuzi mu kkanisa ne mu bitongole ebirala bye nnandiise public institutions kati amalwaliro amasomero n'ebigenderako abo ekigambo kya power tekikozesebwa nnyo nziramu nti ababuulizi batera okukikozesa nga boogera ku the power of God to heal, the power of God to save. Power amaanyi ga Katonda mu kufa. Katonda yalina obuyinza. Era olumu abantu bagenda ne bagamba nti gundi mumusabire asigadde ku bwa Katonda nga bategeeza aga amaanyi agawonya. Naye totera kuwulira nnyo nti omubuulizi yabuulidde sermon efa okukozesa amaanyi mu maka mu byobufuzi oba n'ebitongole ebirala bye tuyitamu. Ndowooza n'ekyo kya bunafu mu Luzungu kye nandiise nti weakness kubanga bw'otunuulira Bayibuli n'otunula mu Bayibuli mu ndagaano enkadde so nno ate ne mu mpya naddala nga mu kitabo kya Yokaana eky'okubikkulirwa Bayibuli eyogera nnyo ku maanyi oba ku buyinza nga bwe bukozesebwa abantu abo abaabuweebwa. Era singa obuuza abantu bangi nti Yesu yayogerako ku power, bayinza okugaa nti yayogera ku power, ku maanyi, yagoba emizimu, ago gaali maanyi ga Katonda, yawonya abalwadde, ago maanyi ga Katonda. Naye tetutera nnyo kulowooza nti naye Yesu yayogera ddala ku maanyi n'obuyinza nga bwe bukozesebwa mu nsi abantu aba bulijjo. Ekyo kye njagala tuvumbule tuggyeyo mu Bayibuli nti Bayibuli eyogera ku maanyi oba obuyinza nga ffe abantu bwe tubukozesa nti era ne Yesu teyayogera bwogezi nti ku kulokoka. Kubanga singa oli omubuuziza nti enjiri ya Yesu eri ku ki, ekyo twakiyiga kuviira ddala mu buto, oli akuddamu nti kulokoka. Era singa nkyusa ne ŋŋamba nti nkubuulire enjiri ya Yesu eri ku power, eri ku maanyi, ku maanyi ga Katonda n'obuvunaanyizibwa obwatuweebwa ffe ng'abantu oba nga abasigire, mu Luzungu bagamba nti trustees, ab'amaanyi ga Katonda. Mujjukire nti Katonda bwe yakola Adamu ne Eva n'abawa obuyinza ku bintu byonna ebiri mu nsi, n'abagamba nti mugende muzaale mwale, n'abagamba nti n'ensi mugirabirire. Era ekitabo ekyo eky'olubereberye kitugamba
nti Adamu ne Kaawa be baatuuma ebintu amannya, buli kye baatuumanga erinnya ng'ekyo bwe kiyitibwa. Ago nago ago maanyi. Katonda yatuwa amaanyi ogakozesa ng'era bwe tukozesa omuliro. Tugamba tuweebwa amaanyi, tulina amaanyi, naye ng'amaanyi ago gajja n'obuvunaanyizibwa. Nti power comes with accountability. Okusooka accountability yeri Katonda, so si Katonda yekka, naye ate n'eri bantu bannaffe. Nzijjukira mu myaka gyange egy'obuvubuka tebagamba nti nga nkyali mutiini, Idi Amin yali mu buyinza e Uganda, era yagamba nti ye talina muntu yenna gw'atya okuggyako Katonda. Mu kiseera ekyo abaamuwuliriza ne bagamba nti omuwulidde, atya Katonda yekka, musajja atya Katonda. Naye bw'oba otya Katonda yekka nga tolina muntu mulala yenna gw'otya, yadde muzaddewo yadde omuntu mulala, nga tomussaamu ka buntu, naye Katonda yennyini oba tomutya. N'olwekyo kankyuseemu ako, njogera ku accountability, nti tuvunaanyizibwa, tuli accountable eri Katonda nannyini buyinza, nannyini maanyi, nannyini power, so era n'eri bantu bannaffe. Kubanga kumpi ebifo bingi bye tulimu, ebifo ebyo twabiyitibwamu, era waliwo atuyita. Oba tuba tukozesa olulimi lwa kuyitibwa, tuba twalondebwa okubeera mu bifo ebyo, era n'abaatulonda tulina ebisuubizo bye twabakolera oba bye twakola, era nabo balina kye batusuubiramu. N'olwekyo tuvunaanyizibwa gye bali. Oli bw'agamba nti nno nze sivunaanyizibwa eri muntu yenna, nvunaanyizibwa nzekka ku lwange, ekyo muba mulaba bulabi nti ekigambo obuvunaanyizibwa aba takitegeera, aba akikyamizza, aba afuuse mu Luganda gye tuyita n'akyemalira, n'antagambwako. Oli bw'afuuka n'akyemalira oba n'antagambwako, olwo asobola okukola buli kintu kyonna ky'ayagala, oba ffe twagala oba tetwagala. Kaakati nno amaanyi ago Yesu ge yali ayogerako, n'agamba abayigirizwa bwe baali bakaayana nti mu bo bonna ani asinga obukulu? Nyoboza mubadde mukaayana ki? Kambasale empaka. Omukulu mu mmwe anaabeeranga muweereza wammwe. Temufaanananga bali ab'ensi abalowooza nti obukulu kitegeeza kuweerezebwa kyokka. Naye njagala mutegeere obukulu n'amaanyi n'obuyinza ng'okuweebwa omukisa okuweereza abantu abalala, n'okusingira ddala abo abateeyamba. Mu ndagaano enkadde abo abateeyamba baayogerwangako nga orphan, mulekwa, namwandu, widow, ne stranger, omugwira oba refugee. Ne Bayibuli yali tetegeeza nti abo bokka be tusaanye okufaako, naye ng'ekulaga nti awo nkulaga abantu abeetaaga obuyambi, abantu abeetaaga okulabirirwa n'okufuna kye twandiyise justice oba obwenkanya. Saagala kubaluyisaawo nnyo, naye njagala mbabuulireyo akagero kamu.
omwami omu n'omukyala nga bafumbiriganiddwa baasaba nga bagamba omwawule okubasabira nti mwawule tusabire tufune omukisa tufune obugagga tufune abaana ekyo kyewandisabye nti osanga bwe tulifuna ebintu ebyo tulifuna essanyu ate era naffe ne tugabira abalala ne tusanyuka tuwe obugagga tuwe omukisa tuwe abaana naffe tuzimbe ennyumba tubeere mu nnyumba yaffe nga tetupangisa naffe tubeereko we tulimira emmere ebyo mwawule tusabire omwawule n'abagamba nti nedda sijja kubasabira bwe ntyo wabula nja kubasabira nti bwe munaafunanga akantu konna mukagabanenga bwe liba lyenvu omu alimenyemu alyeko ekitundu ne munna alyeko ekitundu bwe guba muyembe era nagwo mugabane bwe mutyo nti Katonda bw'aliba abawadde abaana musanyukenga mubakulizenga mu kumanya Katonda naye bw'alisalawo n'atabawa mwana era musigale nga mwagalana ne bagamba nti omwawule ng'asabye bulala naye awo yali ategeeza nti muyinza okusaba ekintu ekikyamu nti ekikulu kwe kukozesa amaanyi ago n'okukozesa ebintu Katonda by'akuwadde mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa omwawule yali tagamba nti kibi okuba omugagga si kibi bannange kubanga n'obugagga Katonda yabugaba era yali tagamba nti kibi okubeera n'abaana naye waliwo kyeyali ayagala okubayigiriza nti nedda mwe musabye ebingi naye nze mbagambye nti muyige okugabanaako ke mulina kubanga ekyo kyekiriragira ddala nti nno mwagalana kubanga olumu ebyobugagga biggwawo ssente ziggwawo motoka etomera motoka efa motoka bagikubbako motoka oyinza okuba tokyagisobola naye mmwe byombi mwagalane awo akyusizzaamu katono kaakati Yesu yayogera ku kufa kwe nga kyeyali ategeeza nti bannange mwe mwagala amaanyi agange nga nze ge nnina nammwe mugafuneko ekisanja mugagabane naye bwe munaaba munaagabana amaanyi gange okugategeera n'obulamu bwange mutambule nga nze bwe ntambula kubanga amaanyi gange gali mu kwagala bantu nti njagala nnyo njana kutuuka ekiseera kankozesa olulimi lwange nti mbayirewo omubiri okwo kwe kwagala kwennyini nti kyennina kye ŋŋenda okuwa nga bwe tugamba mu Luganda nti wagga Omubulizi kyaba nakyo kyawa munywanyi we ekyo kyenjo bakolera kansembyeyo eky'omwana omuto Yesu okuddira omwana omuto n'amuteeka mu maaso gaabwe n'agamba nti atafaanana ng'ono tagenda kuyingiramu bakabaka ba Katonda singa Yesu yali akoze ekintu ekyo ewaffe mu Buganda n'ayitayo omwana omuto n'amuteeka mu makkati n'agamba nti atafaanana mwana ono tagenda kuyingira
bwakabaka bwa Katonda. Twandigambye nti atuvumye, nti ffe ng'abantu abakulu, abakyala abakulu n'abaami abakulu, abakungu n'abantu ab'ebitiibwa, atuvumye. N'alyoka agamba nti tufaanane ng'omwana, atuvumye. Tasussizza mu kitiibwa. Naye Yesu yali ategeeza nti omwana omuto yeewombeeka, omwana omuto akkiriza, omwana omuto asuubira. Tugambe omwana omuto bw'aba ne kitaawe oba nnyina, alowooza nti balina amaanyi mangi, era omwana bw'omuteeka ku kibegabega kyo alaba wala, akulabanga gy'obeera nti wabeeraho ebiseera byonna. Tugamba Pawulo atugamba nti muleme kubeera ng'abaana bato. N'olwekyo Yesu yali tategeeza nti mubeere ng'abaana abato nga temunnategeera nga muli bakyejo, naye ng'agamba nti mubeere ng'omwana omuto, kubanga ate era n'omwana omuto alina omutima mugazi, mugabi. Kakati bannange, Samoni ngenda gikomyawo, naye nga njogedde ku kigambo power, nti power etuweebwa Katonda, era tuba n'obuvunaanyizibwa eri Katonda n'eri bantu bannaffe mu maka, mu byobufuzi ne mu z'empise, public institutions. Nze bwe nali mu ssomero nga bagamba nti tunaalonda ba prefect, abantu bangi nnyo abeeteekawo n'agamba nti nze munnonde nja kukola kino. Olumu twalondanga n'abantu be tugamba nti oyo natural leader. Naye abantu bangi nnyo abaagala obuyinza oba abaagala power, naye nga power tebasaanira era nga tebagenda gikozesa mu butuufu. Ekyo temwetaaga nnyo nze kubawa byakulabirako. Bwe muba mumanyi Uganda ewaffe gye tuva oba gye tubeera, temwetaaga byakulabirako bingi. Abo abaagala obuyinza, abagenda obukozesa obubi, butulina bangi. Naye abo abasobola okukozesa obuyinza nga babuweereddwa olw'obulungi bwa bannaabwe n'ensi yaffe n'olw'obulungi bw'Ekkanisa, abo oyinza okubanga obabalira ku ngalo. Ate era mujjukire, kati nno njagala kwogerako ku Kkanisa, nti ennaku zino ebifo ebimu mu Kkanisa bifuuse bizibu, eby'obuweereza, njogera ku bifo bassaabadiikoni, babbisopu, bifuuka bizibu nnyo nnyo nnyo. Osanga okusinga bwe byali edda, era byagalibwa olw'ensonga emu oba endala. Naye mu Bayibuli Katonda yalondanga abantu abatasaanidde bangi. Dawudi, Musa yennyini yagamba yali tamanyi kwogera, Katonda alyoka amuwa Alooni. Yeremiya yagamba nti ndi mwana muto sisobola kwogera. Abayigirizwa ba Yesu bennyini abaali tebasobola, oba n'abo abaalowooza nti baali basobola nga Peetero, yatuuka n'agamba sisobola kwegaana. Yamugamba nti ojja kunneegaana emirundi 3 kubanga Sitaani yeewaddeyo okusensula nga omuntu bw'asensula eŋŋaano, naye nze nja kukukuuma. N'olwekyo tusabe mu nsi yaffe naddala ne mu Kkanisa, Mukama atuweereze abakulembeze abamanyi okukozesa obuyinza Katonda bwe yabawa okulongoosa ensi yaffe, tufune emirembe, era n'Ekkanisa ebeere Ekkanisa ebuulira enjiri mu bigambo ne mu bikolwa. Bannange, Omukama abeere nammwe.
Leero tutoke ayi Mukama bitambule bulungi biweze omulimu bulungi ayi Mukama okusaba kale Oluganda mutuleeko tuwulireyo obulanga Oluganda Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama mulungi kiseera kyonna tulina omutenderezanga n'okumwebaza kubanga ekiseera kyonna abadde mulungi gye tuli. Naddala ffe abasobodde kuyita mu mbeera y'enkuba n'obudde obubi ne tujja tumwebaza Mukama atusobozesezza, ate ne bannaffe abali eka tumwebaza abasobozesezza okwegatta mu kusaba kuno. Mukama yeebazibwe nnyo. Njagala kusooka okwaniriza buli omu yenna ali wano akawungeezi ka leero n'abali eka. Mukama abawe nnyo omukisa olw'okuba nga muwaddeyo obudde okutendereza olunaku lwa leero era abawe ebiyaayaanira mu mitima gyammwe. Njagala okwebaza akeesusso Revd waffe Revd Amos Kasibante, Canon Kasibante atuwadde obubaka olwaleero. Ssebo Canon Kasibante tusiima, tusaba Mukama akuwe omukisa akusobozese byonna byonna by'oyagala okukola okukole, ate era n'obuweereza bw'okola wakati mu ffe tukwebaza era tusaba Mukama akuwe omukisa ku ekyo. Tutumira bonna b'oli nabo ab'eka n'abaeridisi obusuuba tweyanziza ssebo. Engalo ezo tugenda zigatta wamu atukubira Revd Kasibante mu ngalo y'obuweereza, atukubira n'omudikoni waffe ow'olunaku Omwami William Sekubuga. Mukama katukoze bulungi. Atukozesemu omulimu bulungi nnyo olwaleero kubanga tuwulidde obubaka bulungi nnyo naye ate tukulembeddwa bulungi nnyo ssebo omudikoni waffe ow'olunaku Omwami William Sekubuga. Badde budde tetumanyi tetutudde n'omuntu Katonda gwe yagondomolako ekirabo semalabo ekyobuweereza. Era ssebo tukwesunga nnyo emirundi mingi ng'obuweereza tukoze bulungi mutweyanziza ssebo tweyanzeege. Okwebaza kwaya yaffe oza amaloboozi gabadde mugawulira bagabudde bulungi. Mwebale nnyo ow'ennanase Mwami Kyeyune tweyanzeege nnyo oba obuweereza Mukama bw'alakozeeko wakati muffe tweyanziza buli omu. Ttiimu Luka mwebale nnyo mwebalire ddala okuteekateeka okusaba kwa leero byonna bye muteeseteese mbanyi tetunaba tukyali dakyalimabaga. Ttiimu Luka ekyakola emirimu gyayo otuva wano batuyise ku kijjulo mu hall. Battiimu Luka tweyanziza nnyo tweyanzeege Mukama abawe omukisa. Badde nsaba tweddukanyeemu nti twali wano mu kusaba ne ttiimu Makko batandika initiative y'okulongoosa ekkanisa olw'ensonga nti nga ekkanisa y'Oluganda tetutera kusobola kujja kubeerawo nga ekkanisa erongoosebwa. So ne bagamba nti twekolemu omulimu buli ttiimu ebengayo ne kyereeta okusobola okuteeka mu nsawo ya cleaning efune nga cleaner asasule ssente. Ekiteeso ekyo nekikkirizibwa era bo olwo bajja n'omutemwa gwa pawundi 7 ne baziwaayo zitandike cleaning fund eyo. Ne abagenyi baffe abaali batukyalidde olwo aba St Jude UCCC nabo ne bakwata mu nsawo ne bongerezaako ne batuwa pawundi 5. Olwaleero ntegeezeddwa omwami Musa nti pawundi 5 zebatusuubiza okuva mu St Jude eziri. Mbadde nsuubira nti zijja kuba nga bazireese mu kusaba kuno naye ne bwe zinaaba nga sizikutte kati sinaazikwatanga naye ekigambo kyabwe nkikkiriza nti zijja kuba ziri mu akaawunti yaffe nga zirina okuwanika
bagenda okukola banki yeddako n'olwekyo nsaba tuteeke engalo zaffe tukubireko aba St Jude okubeebaza obubaka buleetere wano kuba osanze tumukubira engalo ndoza Katonda ng'akulaba ekyo kyabwe yajja n'alongazeeyo ekisa ebbaasa eyo y'ey'omutemwa aba St Jude bwe baatusuubiza okugenda mu nsawo ey'okulongoosa ekkanisa. Tweyanziza tumala okulinda jjajja kubanga bulungi era abeera atambula nga jjajja. Tweyanziza jjajja weebale kwetikka nga buzitowa jjajja oba binabye ekisaakyo kane pawuzi 5 zivudde mu era omuwandiisi waffe ajja bawandikirayo akabalo akeebaza sikabaluwa ejja kuba baluwa ddala babu yeebaza obubaka buno. Era njagala ffenna tukubiriza bannange tukwataganire wamu nga community. Ekintu kye tulina tetukimanyi nga Jimmy Katumba bwe yayimba kimala kukuvaako. Tetukkiriza kintu kye tulina kukuvaako. Community ffe abali ku mawanga ye extended family tugyetaaga mu buli ngeri. So ekigudde ku St Jude, ekigudde ku St Alfred, ekigudde Waterloo, ekigudde wano kibe nga ffenna kituguddeko. Kubiriza kwaleero okukomesa. Kanzireyo ku cleaning fund. Cleaning fund nga bwe mukiraba kiri pound 22. Naye bwe naddayo mu kkanisa y'oluzungu ne mbanjulira ensonga eno, disisi y'oluzungu yateesa bweti nti mu kifo kyaffe okufuna cleaner bwe tuwa cash in hand, baagala bakole formal arrangement bafune caretaker stroke cleaner alina contract. Naye olw'okubanga bwe nabagamba luliki obuzibu obubaddewo bwakuba nti kisobola obbazigobereremu ne bandiriza obuyambi bwaffe ne mbagamba nti teams zo zakukkiriza okuba nga zireetayo buli mwezi akasente tukateekebwamu tukabawo. So bwe twakyogera wano ne otwagamba pound 7 buli mwezi, naye nze nabagamba nti tujja kusobola 5 buli mwezi buli tiimu. Buli mwezi tujjanga kukwala pound 2 towards the cleaning contract obuvunaanyizibwa bwaffe bubeere nga buwedde. Simanyi bwe mukiraba naye nkubiriza buli tiimu eddeyo ekiteeseeko oba ekyongerezeeko okulaba tusobola okufunayo pound ezo 5 bwe muba nga muli bantu ne bwe muba 20 abali active mu tiimu manifesitwa gw'abantu abantu 20 buli mwezi okuweza pound 2.1 nga tukwata pound 5 nga tiimu. So olwaleero nayogeddeko ne team leader wa Luganda ne wadde okuba nti ekifo kyakituusa mu Luganda naye abaluka mbakubiriza nti contribution yammwe yalibaddemu olwaleero ya pound 5 era tugiriinze n'ekisa kingi ey'omwezi. Abatiimu y'Okanda be baddamu okuweereza Sunday ejja nemwe abatiimu y'Okanda tujja kuba tweyanza. Naye ate oli bw'aba alina donation yonna because we are building a fund tusobole okuba nga tusobola okukisusitaininga. Omuntu yenna alina donation okugamba nti fund tuteekemu bwe tuti nakyo tukyaliriza. Tweyanziza. Ekigambo ekiddako kyakubategeeza nti ku Sunday ejja tulina okusaba nga bulijjo esande esembayo omwezi. Ate Sunday eyo egenda kuba ya makungula, egenda kubeera Sunday nga nzito ko mu buweereza era Mukama tumwebaza nti tiimu y'Okanda etegese bulungi sebo sityo tatayika kakati y'Okanda bakkiriza bategese bulungi
tujja kuba n'amakungula. Amakungula kitegeeza ki? Buli omu aleeteyo ky'alina eka, oba oguleyo ky'osobola, oba oweeyo ky'osobola. Ekkanisa ya St Jude eyina food bank eyayo. Emirundi ebiri buli mwezi wano mu hall wabeerawo food bank. Naye ate era ng'ekkanisa tulina connection ne homeless shelter e-Prime. So ekintu kyonna ky'obolese ekikalu naye ebitavunda, muyinza okuleeta ebikalu, omuceere, tinned foods, byonna by'obolese mubireete, bijja kuba nga bitwalibwa homeless shelter bulijjo gye tuweeramu oba nga biteekebwa mu food bank. Ennaku z'omwezi za food bank eziddako nja kuba nzibategeeza, naye abantu bonna be mumanyi oba mutyerena abayagala okujja mu food bank eyo nja kubategeezako nti food bank ya St Jude si ze endala zezibeera eyo gye mulaba. Ebintu bibeera birungi nnyo nga obanga agenze mu maximum space shoppinga fresh food, fresh vegetables, ennyama, nkoko, biki byonna bibeerawo. It is a very, very good community initiative. So abantu abasobola mu encouraging bajjenga abaagala okufuna ebyokulya ebirungi eby'omulembe bajje babifuna bibeerawo nga byabwereere ate nga birimu bulungi. Naye amakungula ku Sande ejja bannange, Mukama atuwadde tuleme kubeera bakungula. Mukama atuwadde owa Katonda tukoletera Kkanisa kati gwereka kyonna kyolina kijja mu Katonda okiteeke wano, tujja kuba nga tubikuŋŋaanya wano byonna tumale tubiweeyo. Oba okungulidde mu nsawo ng'olese ne baasa ezitowa naye tikutulidde. Katonda byonna ajja kubikozesa mu mulimu gwe. Ttiimu y'Okaana tugabe baweereza Sande ejja. Sande eyo ekyokubiri egenda kuba yakola communion. So tulina Revd Mukebajja okubeerawo wano okutusembereza. Kyokubiri ejja kuba ng'okwebaza. Kye nabagambye nti Sande nfuko nnyo. So okuteekateeka kubeere kungi, okubeera ekimu okulembera ebintu ebyo byonna tusobole okubikola mu budde ate tutuukirize nga bwe twagala. Kamba taata Yokaana kankubye nti okusaba nga kuwedde, asaba bammemba ba ttiimu Yokaana mwenna abaliwo musigaleko emabega wano mu Kkanisa nga tetunagenda mu poolo tusobole okuyita mu nteekateeka eyo nga bwe mujjukidde. N'abali eka nga muli ba ttiimu Yokaana, taata Yokaana alina obusobozi obubateeka ku buvumu temubeera mu miitingi eyo. N'olwekyo oba ajja kubateerako engeri gye musobola okujoininga meeting. Birthdays simanyi oba tulinayo ku baana bazaalibwa mwezi gwa September babies tubayingire birthday, oba tulinayo ku anniversaries, any celebration. Mwami Kalanzi September birthday. Ne mwami Nkulu Sebo wazaalibwa mu September. Bannyinaze bonna ba mu September ne mwami Sekunda. Mwami Kalanzi ali mu byuma ndowooza tajja kusobola kuvaayo kugenda. Kale tugenda kubayingiramu babbiri basatu. Happy birthday. Bantegeezezza nti baatukoledde ne keeki. Eno si ze birthday bintu zimulabiza. Kati ba birthday boy amulembe nnyo. Kati bayingire birthday. Mukama tukwebaza olw'abaddubo bano abana William, Mark, Stephen ne George abazaalibwa omwezi guno, abaweereza abo abakuweesa ekitiibwa.
Mukama tukwebaza nnyo olw'obulamu bwabwe, tukwebaza olw'obuweereza bwabwe mu kkanisa. Tukusaba Mukama obateekeko amafuta go, obawe omukisa gwo, obagabirire, obalabirire. Leero bawulirako emitima gyabwe. Yesu Kristo. Okay, twebaza Mukama olwa birthdays ezo. Kamaliza kwebaza abalambuddeko ku balwadde. Tulina abalwadde mu makati gaffe. Tulina munnaffe Agnes Maiga abamumanyi alina atawaanyizibwa mu kkanisa. Yeetaaga essaala zaffe n'obuwagizi. Abamuwulizaako mumuwulizeeko ku kasimu n'abasobola okumulambulako. Ate era ebuusi zino eziwedde okukola twamala okusaba twafunamu ewange muntu obukosefu Mwamukiri akyali munafu naye essaala zammwe zikola ajja kuba bulungi. Ab'omu nnyumba abalala bonna kati baategeera baddayo bakola emirimu gyabwe kinnawadda. Naye ekintu ekyo ndoza naali kiweereddeko testimony eri embagamba nti bannange Mukama alina obuyinza. Nze simanyi engeri ewaffe obulwadde bw'obwajja obwa COVID ne bukwata abantu bonna bonna mu nnyumba ne bundekawo mbajjanja. Ate Mukama mu ssaaki n'asobozesa naye ate nabo n'abakwatako n'abamu. Waliwo okubeeraleta kwama Mwamukiri yeeyabeerera ddala nafu nnyo naye Mukama akuteeko mu ngeri ey'enjawulo. Mu ngeri eyo n'ensaba bakubiriza. Tannaba kufuna kikatu naye ddala okugula ekikatu. Kubanga nalabawo enjawulo nti kuba omujulira abamu abakwatibwa baafuna ebikatu tebabalungi babataali. So ndowooza sijja kukisimbako nnyuma nyingi, ndowooza nti vaccine can protect you. Gezeeko okulaba nga tugifuna. Maliriza n'okubaguza eri abali wakati waffe abafiiriddwa. Tumanyi mu kaseera kano tunabakudda twafuna okufiirwa maama Canon Tibo. Simanyi oba mumujjukira ne Canon bajja ne batuula awolezi ne Justin Batuti. Famire baatuula Canon Tibo munajja wano n'atubuuzaako n'ayogera naffe ne tufuna nabo ekibuusanyo ekirungi mukooyo. Ne baddayo e Luganda, maama n'afuna kansa abadde atawaanyizibwa. So Deborah ne Dennis nabo bali mu Timbuka nabo baatera kutuula nga tetunnagenda mu lockdown. Naye nabo ne baana b'omugenzi. Njagala okwebaza mu ngeri enjawulo okuva ku Timbuka n'abakristaayo bonna abasobodde okubawagira n'okuyimirira nabo. Ne baba nga mu kaseera kano akazibu kati basobodde okuziika maama. Ekintu ekyo bakyebaza nnyo era babeebaza mwebale nnyo mwebale ddala n'essaala zonna baweereza. Ate njagala okubeebaza olw'okuba nga mwasobola okuwagira n'okuyimbira no famire y'omugenzi Doreen Mubanga naye yatuvaako omwanisi w'ekkanisa ew'Otalu. Mwebale okuŋŋaanya amabugo ng'ekkanisa twakuŋŋaanya paundi 2 era twaziwaddeyo eri abafamire omusejja yazifunye era n'abeebaza nnyo. Okusabira omugenzi kujja kubeerayo ku kkanisa Ovo St Mark Ovo ku Lwokubiri ssaawa 6 ez'olweggulo eri abo abasobola okufiisa akadde okugenda okusabira omugenzi then oluvannyuma ajja kuddizibwayo azikibwe eka ku butaka. Naye mwebale nnyo mwebalire ddala ebiseera byonna by'okuyimirira n'abantu bannaye mu mbeera zino. Omuntu bw'aba ng'ali eyo ng'oyita mu kiseera bannange tobeera wokka abeerewo abakitegeeza. Ate bwe tuba nga tetutegedde ne tuba nga tetusobodde kutuukako okusaasire tutusonyiwe naye nga essaala zaffe tuteekamu abo bonna ababa bali mu buzibu. Ndowooza bye bannange akawungeezi ka Ssabbiiti yokkaana basigaleko emabega
Teesoko abalala bana tujja kugenda mu Paul tulabe kimuka kyekitegekidde ne birthday cake. Mukama abawe nnyo omukisa ddayo ne balimi ne balimi. Okay. No, Tusabe emirembe gya Katonda egisinga okutegeera kwonna gikuume emitima gyammwe n'amagezi gammwe mu kumanya n'okwagala Katonda n'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe, n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gube ku mmwe guleme okubavaako emirembe n'emirembe. Amiina.
byonna